Eddie Kenzo awangudde award endala neranga category gyawangudde ya Best Afrobeat Act neranga winner ye Eddie Kenzo. Zineno no baziyita Caribbean Afro Music Award 2021. Eddie Kenzo yagyetisse. Gwe omuntu yenna ali mu ggwanga erya Uganda nga toyagala Eddie Kenzo ng'owala ne Eddie Kenzo nga buli kyakola kikunyiiza ebiyimba bye nga tobyagala nkusaasidde wandifunye obutwa bw'emmese n'onywako basa ekyofuna toilet paper ogizingirire mu bulago ogende ku muti gw'omunyaanya weetuge. Kubanga Eddie Kenzo obeera tomwagala kati awo gwe simanyi exactly kiki obeera otegeeza. Yes, bantu bangi nkimanyi nti tebabayagala Eddie Kenzo ng'ate nera bwe kiri nti bantu bangi nkuyanja nankuyanja y'abantu abaagala Eddie Kenzo. Eddie Kenzo obeera music we tomwagala atiisi omuyigirako personality ye ekyo obeera tokyagala atiisi wandiyagadde the fact that mbu alina ettaffaali eddene lyagasse ku music industry walino mu ggwanga erya Uganda. Zina award simanya Caribbean Afro Music Award tetuzimanyi nako tubaali tetuzimanyi walino mu ggwanga erya Uganda nga tumanyi Palm Award, Buzz Teens Award, waliwo na award endala ezalinga wano mu ggwanga erya Uganda nga ze tumanyi. Eddie Kenzo yatugulirawo omukuto gw'okulaba munira na award ezimu zafunye mu ggwanga erya Uganda oba Eddie Kenzo zaleese nga zaakoma ku ye teziriddamu kubeerawo mirembe na mirembe. Oyinza n'okwekanga nga ne award ezimu ze yawangula ndooza simanyi nakumanya kubanga categories za wangula wekanga abayimbi abamu wali mu ggwanga erya Uganda tebali ziwangula tu. Awadi za wangudde empya ezivudde mu nsi endala nga wali mu ggwanga erya Uganda tewali omuyimbi mulala ne Eddie Kenzo ne Walifa God forbid tewali omuyimbi ali muddira mu bigero banaleeta award nga Eddie Kenzo zaleese. Awadi etali emu kubanga tuletera BET ekyo ne tukigumira buli omu yakitegira mbu Eddie Kenzo yaleeta BET gwe munundi ogwali gusoose kuyingira wano mu ggwanga erya Uganda nera mu museum nga gyeri gwe wenna osobola okugendayo mu museum n'osobola okugyerabirako BET award mukwera ng'aleese eyo zeno semanya zi Caribbean Afro Music tetuzimanyi naye ng'aleese award nyingi nnyo ze tutamanyi ze tutawuliranga nako naye nga Eddie Kenzo asobodde okubeera nga azituleetera mu ggwanga erya Uganda atiisi wandimwagaddeko okubeera ng'atunze eggwanga lyaffe beyond borders. At least yes nogamba mu wadde Eddie Kenzo simwagala nnyimba ze ne Eddie Kenzo atunze olulimi Oluganda oba atunze Uganda. Eddie Kenzo wadde simwagalako kineno at least omentioning ekintu ekimu ky'obeera omwagalako naye bw'oddeeyo nogamba Eddie Kenzo simwagala buli kimu kyakola tekya nkusaasidde mwana wa taata mwana wa daddy nkusaasidde. N'ababadde bambuuza ku Rema Namakula mbu ng'oludde okubeera ng'omwogera ku Rema Namakula yes yaddamu okubeera nga performing oluvannyuma lw'okuzaala Aliya Musu bannange boba lwaki buli wenjogera ku Aliya mbeera njagagattawo Musuuza nati eritwanguye amala Musuuza Aliya Musuuza ne bambi nga ye Aliya Sebunya. Oluvannyuma lw'okuzaala Rema Namakula yaddamu dda okubeera ng'alinnya ku stage neera nga ssaawa zineeno toyinza muyita Nakawere neomuyita Nakawere ayinza okunyiigira nange kennyini SMX nyinza okunyiigira ng'omuyise Nakawere kubanga bwa Nakawere bwe bwakoma mu lunaku lumu yamala okubeera ng'azaala ekyo ne kivaawo n'addayo bulungi nnyo mu shape naye toyinza gamba muna she's a mother of two. So Rema Namakula naye ali mu kubeera ng'akolera ddala bulungi nnyo life eri mu kubeera ng'emoving on smoothly. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX kankusaba subscribe ngano kwa SMX Media obera ulidde nga oyagadde story yange gyenkoze n'ekirala tutambula ne bannaffe aba How Hard Derek Investments bakugamba finishing y'ennyumba yo bagenda bera nga bagikwasagana naye nga bakozesa ki mayinja ag'enjawulo design ez'enjawulo ez'amayinja kala ez'enjawulo ez'amayinja bakolere finishing y'ennyumba yo compound mansion single room z'abapangisa oba za kusulamu bagikoleko bulungi nnyo finishing bakozesa amayinja mu design ez'enjawulo ne kala ez'enjawulo so bakulako enamba yabwe y'essimu omusobole okubeera nga mukwatagana. SMX I sign out.